Nazzikuno ng'omuntu yenna okubeera omunene nga wano twogera ku mubiri oguyiikayiika si musajja si mukazi. Abantu bangi baamusuubirangamu bingi okugeza obugagga, okulya obulungi, okubeera n'omulimu omulungi ssaako okubeera n'emirembe. Wabula bino byonna bigenze bisiimuuka mu ndowooza y'abantu abamu, naddala abo abatwalibwa okuba nga baabugumizibwako. Newaakubadde guli gutyo, naye ate waliyo abantu abalina amasavu agatali malungi mu mibiri gyabwe nga si banene mu ndabika. Mu mwaka gwa 2022 okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna ki World Health Organization kulaga nti mu nsi yonna ku buli bantu 8 b'osisinkana omu ku bo alina obulwadde bw'omugejjo. Dr. Joel Mirembe nga yateekerateekera ekibiina ekitwala abasawo wano mu ggwanga annyonnyola engeri gye bazuulamu nti omuntu alina omugejjo ogw'amasavu agatali malungi nga beeyambisa obuwanvu n'obunene bwe. Tupima obuwanvu bwo, kubanga obuwanvu bw'omuntu tebukyuka, tupima ne kilogrammu z'olina. Katulina formula ne tukalculate nga tuyita body mass index. Kati body mass index eyo bw'eba esukka 25 nga otugamba nti ogeze ekisukkulumu. Bw'eba esukka 30 awo gwoba olina omugejjo ogw'obulwadde era oba weetaaga kujjanjaba. Omugejjo guno bwe gutuuka ku bakyala wamma tegubaleka kyekimu, anti amasavu agababeeramu gakyusa ebirungo mu mubiri ne birema okwenkanankana oba balancing ekiviirako ensonga z'ekikyala okugootaana. Dr. Stephen Sematimba omukugu mu ndwadde z'abakyala annyonnyola. Omugejjo guno guviirako abakyala homoni zaabwe obutabalansinga era obulwadde obusinga obuli commonest mu bakyala abalina omugejjo wabuyita polycystic ovarian disease. Polycystic ovarian disease ereeta hormonal imbalance. It's the commonest cause of hormonal imbalance. Omugejjo oguyitiridde gutera okuwerekerwako endwadde ng'okukubwa entunnunsi oba pressure, stroke, omutima, ensigo ne sukaali. Abasawo bagamba nti akageri gye kiri nti zino ndwadde za mu misuwa wano emirimu gy'ekisenge egy'omwami gigootaana. Bw'ofuna endwadde zino omusajja performance decreasinga ng'omusajja because endwadde za mu misuwa zaffectinga emisuwa ate emisuwa gibuli wamu, so performance reducing. Ate n'ekyokubiri semen parameters nazo zikendeera oba ziba nga teziri sufficient enough okufunyisa omukyala olubuto. Ate mu baana ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna ki World Health Organization mu mwaka gwa 2022 kyakola okunoonyereza ku baana obukadde 309 abali wakati w'emyaka 5 ku 19 ne kizuula nti ku abo obukadde 16 balina omugejjo ogususse era nga kino kibateeka mu matigga g'okufuna ekirwadde kya sukaali ekika ekyokubiri oba type 2. Omugejjo muzibu nnyo okwewala ng'omuntu alya emmere esukka ku eyo omubiri gwe gye gwetaaga mu kaseera ako. Kati omubiri gulina system oba gulina enteekateeka nti bw'olya carbohydrates oba sukaali ayitiridde obungi gwe gumanya nti ono ayitiridde nga gumukyusa gumufuula amasavu n'ebintu ebirala nga guterekera ekyeya. Kitegeeza ekyeya kyenjogerako nti bw'onooba tolidde okumala ennaku 2-3 bino bye bimenyebwa ne bifuuka sukaali osigale ng'oli muki mulamu. Naye kati ate waliwo olwekisukkulumu okuterekera ekyeya sitowa neeyitirira awo tugendera ku muki ku mugejjo. Waliwo ebika by'emmere n'ebyokunywa bannasayansi bye bazze basongamu olunwe nti tebivuddeeko omugejjo woowe nga kyokka kikakasibwa nti waliwo omugejjo nga guli mu musaayi era nga gwa nsikirano. Omuntu naturally genes ze obutafaali obw'amasavu bunene nnyo ate bungi mu ye. Era okunoonyereza kwa World Health Organization mu mwaka gwe gumu gwa 2022 kulaga nti omugejjo teguleeta ndwadde zokka wabula n'ebyenfuna by'eggwanga bitaataagana anti abantu bafuna endwadde ne babeera nga tebakyasobola kukola n'okwejjanjaba okutwala ensimbi ezandibakulaakulanyiza. Abakugu ab'enjawulo bazze bakola okunoonyereza ne bakizuula nti omugejjo ogw'obulwadde gumazeeko abantu bangi emirembe gamba nga mu nnyambala nga bangi tebakyekkiririzaamu, abalala bafunye endwadde z'obwongo olw'okugezaako okugusala ne gugaana.
Okufa ku byokulya kikulu, ate nga n'okukola dduyiro kyetaagisa nnyo kubanga ng'oggyeko omugejjo kireeta endwadde endala nnyingi eziva ku mubiri okuba nga guli awo kyesirikidde.